Ye omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo e Kasangat Alex Mutebi asabye abavuzi ba bodaboda okubeera abeesigwa eri bakyala baabwe nga kino kijja kubayamba obutalowooza ku nsonga za DNA. Okwogera bino abadde mu kusabira bodaboda n'okubalambika mu nsonga z'amaka. Ababodaboda bakung'andira ku kanisa Kingdom Embassy esangibwa emanyango Nakwero ng'abagisumba okulya Augustine Mutabalo Sojja ne Kabito Immaculate Mutabalo babangula bodaboda mu mbeera z'obulamu bwa bulijjo bano basoose kubasabira. Mu kifo kino Katonda ali mu ggulu tusabira ababodaboda tusabira abantu bonna mu ggwanga. Wano mukwatagala poliisi n'omuntu wa bulijjo Alex Mutebi awulidde abodaboda ebintu ebyenjawulo nti bwe banaabikwata bijja kubayamba okukyusa embeera zaabwe. Especially creating kyebayita WhatsApp groups ebamanya wange erimu wagayaza ngeri wa Kasangati sajala pikipiki bwe banga bagibbye Kasangati ng'ejjeero oli n'akasulako ku gurupu n'obutaba abakyala babudde eno kye kimukuviddeko ogenda ku DNA yaposa Mutabala asira ababodaboda okudda eri Katonda. Mikwano gyange ensonga eyo nkulu nnyo DNA siyo solution. Katonda gwe mwetaaga muwe Katonda mwemusenze Katonda mu mitima gyammwe mubeemu entiisa. Sebo tuve mu bwenzi mwagale ng'abakyala bammwe n'abakyala bammwe bwe mubawa ekitiibwa bagenda kubaagala. Bayibuli egamba etya nti abaami mwagale ng'abakyala n'abakyala tugonde. Ddala nze kino sikirabangako kyanga nzija mu kitundu kubanga kino ekintu kino kiraze omukwano. Ernest Kyaze yakusakidde gwe ku Lwakere TV. Webale kubeera ng'okyali ku Bukedde TV1 atwaba olunaku luno olwaleero gano ge gataliiko mu ntuntunga ga byamizannyo yenze Mpagi Farit nga tutandikiddeko ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda ey'abakyala abazannya omupiira ogw'ebigere eya Crescent Crane. Akawungeezi k'olunaku luno olwaleero ku ssaawa zigenda kubeera 11 mu ggwanga erya Uganda zijja kubeera 10 mu ggwanga erya Rwanda. Bagenda kubeera nga bambalagana ne ttiimu y'eggwanga erya Rwanda era nga bano bali mu mpaka ez'okusunsulamu abanaagenda mu za Olympics mu mwaka gwa 2024 ezigenda okubeera mu ggwanga erya Bufalansa mu kibuga Paris. Uganda ngeri wansi w'omutendesi gwe bayita Ayubu Khalifa Kingi agumiza bannayuganda n'abaga nti omupiira gw'olunaku luno olwaleero gusuubira okubeera nga gujjamu obuwanguzi ng'asinziira ku mutindo abaana ab'obuwala gwe baateekawo ku lunaku olwokutaano olwa wiiki ewedde bwe baali bakyazizza ettiimu okuva mu ggwanga erya Tanzania nga beeteekerateekera empaka zino. Agamba nti abamu ku abatandika omupiira abasuubira era okuba nti no bagenda kubanga batandika ogw'olunaku luno olwaleero wabula ng'asuubira okukolamu enkyukakyuka emu ey'omwana muwala gwe bayita Joan Nabirye ataali mupiira guno asuubira okuba nti ali ku mutindo nga ogwo gwe mwalabirako Fauzia Najemba kubanga bonna ba professional era bazanyira ebweru w'eggwanga kye tusuubira okulabika nti bajja kuteekawo omutindo ogwa professional. Uganda bw'enaamala okuzanya olunaku luno olwaleero olwo bajja kubeera baddiŋŋana ne ttiimu y'eggwanga erya Rwanda mu kisaawe kyekimu mu kibuga Kigali ng'ennaku z'omwe zijja kubeera 16 olwo tulaba n'ayitawo okwolekera eggwanga erya Cameroon nga bakyali mu mpaka ez'okusunsulamu. Bwe tuva akawo ne tugendako mu mpaka era nga z'abakyala zino World Cup ezigenda okubeerawo omwaka ogujja